Embeera naye tugenda kimaliriza nebwekitibwe kiri tewali amaanyi ennyo naye bwegole agenda kubeera nga bitalo nnyo aje bitalo nnyo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah agize mukadde waffe Alhaji Abdul Nsereko Allah amujjuludde ekiro essaawa nga 7 n'amussa ku siteegi ey'okusatu bwe bulamu bwe tuddako ffenna ensi ziringanga 3-4 yatandise ey'okusatu. Alhaji Nsereko abadde musajja muzadde muntu mulamu omusomesa mu mawulire ng'ate ayagala nnyo kigambo respect eri abantu. Ane bw'oba ogize bw'oti mwena mu kyoyogera nga Alhaji agamba ekyo kikoze bubi nti bannamawulire tebaakubwanga obusiraamu bulina kubeebulamula bwe buti embeera bweti. Tufiiriddwa nnyo omusajja atagenda kubeera kyannaku nti embeera gye tulimu abasajja abakulu buli bwe batuvaamu obulaka wabula. Alhaji abadde mwabuzi nagamba nti kino baakikolanga bati bajjajjaffe bati bahaji bati bamaseeka bati naye olwaleero kati bwe tuba tubala abasajja abakulu tusigaza bakungalo. Alhaji abadde mwavu mu basajja abadde nnyo ayagala obwakabaka bwe ayagala obusiraamu bwe ayagala abaana ayagala emikwano ayagala eddiini ye nga yalhaji ekikwata ku kyeddiini nze ate nziramu ki kya busiraamu kikolebwe naye haji amawulire gabadde okusawameka alafu okuva ku ssaawa nga 6 ogw'ekiro bagamba haji embeera etabuse yabadde waka kyenategeddeko ekitono obulamu bwa haji bwonna basiibye neonaleko nga bali bonna ne bali ekyemisana ne evening ne banywa ku kyayi. Yabaddeko ne mutabanyi wa onalibu bye babadde nabo mukyala Babula ne boogera ne beekubisa ebifaananyi naye nga tebamanyi nti obulamu bwa haji busigaddeko ssaawa busaawa naye nga abagamba kimu newolera amaanyi obulamu sirina. Haji n'atabuka ogenda omutuusa mu ddwaliro ly'odi Kampala ow'ekitiibwa Allah n'amugyawo nga bw'atugamba kullu nafsi dhaikatul maut Allahu subhanahu wa ta'ala najula Alhaji yagenze mu ngenda yabadde asinga okwagala yali tayagala ddwaliro nga tayagala kusaasirwa nnyo. Allah n'akimuwa olwabadde omutuusa ateera kwekotoka. enteekateeka ziri zitya z'okuziika enteekateeka ziri zitya? Sofa essaawa eno eriwo Alhaji ajja kuziikibwa lunaku lwankya mukono Nnama ekyalo bakiyita Bulika essaawa 8. Olwali tugenda kubaawo n'edduwa ey'okusomera ku Alhaji olunaku lwaleero n'olwennyini tugenda kusoma ku dduwa. Haji tumusabire olugendo lwakotte lunene nnyo 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 byalaba tabirabangako ng'ate naffe tujja bibeera okuzika kwankya. Tubadde tukimanyi nti abasiraamu bo tebalwa baziikirawo lwaki balongezaayo? 1 Haji alina abaana muzadde. 2 babadde ng'abaana be basabye babeerewo. 3 onalibu n'agamba aziikwe olunaku lw'enkya nga yensonga naye nga tekijjawo kya busiraamu yakikoze ku buntu bulamu bwa banne abataliiwo.